Ssentebe w'ekibiina ki NRM mu disitulikiti ey'Essembabule era ng'avuganya ku kifo ky'omubaka wa Mawogola North Godfrey Sodo Aine olwaleero asinkanye obukiiko bwa NRM ku byalo obutudde ku kitawuzi kya Kidokolo okusala amagezi butya NRM bw'egenda okuwangula mu kitundu kino. Eno gy'asinzidde n'asaba bannakibiina abeewaggula olw'obutaweebwa kkaadi nga kati bazze ku bwannamunigina okuba bagumiikiriza nga naye bwe yakola n'alekera kati gw'ayagala okuddira mu bigere Charlse Musherule. Sono Pulezidenti Museveni yanzija mu kalulu n'ambulayo olunaku lumu mpangule nasirika n'entuula naye emyaka 5 eweddeko n'enkomawo. So nze mwanyina z'oyo bw'aba nga awuliriza bulungi oba mpulira bw'aba nga muna NRM singa akkiriza n'agamba emyaka 5 kanyifiirwe emyaka 5 agenda kukoma obulungi tumuwa akalulu ate tumuwagire. Agamba nti okujja ku bwannamunigina oba tolina ky'ogenda kuyamba kibiina kuba ne mu palamenti mwennyini obaayo ku lulwo. Independent toyina ofiisi toyina mukamawo tewaliwo pati gye bayita independent teriyo tewaliwo akumanyi era n'obwayingira mu palamenti independent yatuula eri aba NRM batuula wa eno. So nze kusaide yange nowanga oli muganda wange oli mwanyinaze sobola kuwagira ki independent. Ono wasinzidde n'asekerera bonna abamwesimbyeko na byonna bye bamujwetekako nti bamala bya mu bulago. Abamu beesimbye ku Sodo naye Sodo yeesimbye ku bwamemba wa palamenti kubanga bwasituka okwata omuzindaalo kwogera ayogera ku Sodo ye ayogera kwani teyasoma kooti weeziri togendayo mubi w'amataka maze emyaka wano n'emproti sikikwatangako. Ate ye Florence Nambazira owa NRM eyeesimbye okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala mu palamenti owa Ssembabule asuubizza nga bw'atagenda kulekerera abantu be nga wangudde akalulu wabula n'akukulumira bonna abagamba nti teyasoma. Kubanga NRM pati tesobola kusindika mu kalulu kuvuganya fulaga yatekeredde ebitabo bye bw'ogikwata bakole batya. Ebitabo bye tuteeka mu isi bye twateeka mu kalulu kaki kaliaka NRM. Ate yo musaza lye Bbaale avuganya ku kifo ky'omubaka w'ekitundu kino Charlse Tebandeke asibye atalaga mu byalo eby'enjawulo mu muluka gwa Wabwoko mu tawuni kanso y'Ekitimbwa ng'awenja akalulu. Wakati mu luseregende lwa mmotoka ezibadde zimuwerekerako agenza awubira ku bantu ng'eno bw'abaziniramu ku musinde gw'ennyimba za mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono asuubizza nga mu kisanja kye ekiddako singa aba ateereddwamu obwesige bwagenda okwongera okutumbula abakyala naddala nga assa ssente mu mirimu gyabwe egy'enjawulo. Sirina ssente zibawa mulundi gumu naye eyo waakapulaani yange okulaba tunaayita mu kkubo ky'okkulaakulanya abakyala era ssente twatandika okuzigaba. Ninayo ekibiina ky'abakyala abasiika emmamba abo baakantuukirira emirundi 2 nsuubira mmwe ngenda bakolako amangu ddala. Bw'atyo asabye abantu beno okwongera okumuyiira obululu okusinga nga bwe baali bakoze. Akalulu akaggwa wano nawangulawo ebitundu 8 ku 10 ku kana akaddako nsaba munzikirize awatali kulonzalonza mpangule 10 ku 4 waakyo kubanga abazemba kira mu ngeri y'emu abakuyegerako Agamba Bukali naye avuganya ku kifo ky'omubaka wa Bbaale ng'ali ku bwannamunigina nabo tebatudde. Bano tubasanze mu kitundu ky'e Lukonda nga banoonyeza mukama waabwe obuwagizi mu mbeera ey'ekimpowooze. Okusinziira ku Sulaiman Muwonge akulira kampeyini za Agamba ategeezezza nti mukama we alina enteekateeka ez'amaanyi ezigenda okukyusa ekitundu kino mu mbeera eyeyagaza n'okutumbula embeera z'abavubuka. Omulamwa gwa Honorable Agamba guli nti omuvubuka kubanga alina ssente mu nsawo